tuli Mengo katono nnyo tuli Mengo ewasa abasajja Ana wa Bugande yo jotambulira amanyato sokola Buganda yato ejukira abajajafe baliya batusoka bayagalanga nyesi yabinga kimira kabaka wange muwenda mutebi abinga kuyimba kanyimbe atobo mwana wa muteza alamula nange kimira kabaka wange muwenda mutebi ajeyo engo temunenya kuvimba kambimbe atobo mwana wa abana balina omutima gwa Buganda be bano Sabula Labisa Abana ba Buganda webeyagalira Mengo gwe mulungi ali kusama Uganda abana ba Uganda webeyagalira Mengo wano bali waka wano bali waka eno nga toli Muganda togenda besobola bano nga toli Muganda toyinza betegeera nga toli Muganda toyinza betegeera kiddemu walan soko kiddemu live baga soko kiddemu intro malo jiddemu soko kuba intro jiddemu ya soko bawe mu intro malo jiddemu soko kuba intro nga sato zenyimba sato tudiremu abachabana ba Buganda what indeed is a ghetto gladiator lungo sana abali badaye mukakanye and make that boy them don't got the records not the bad man abali mukakanye this every bad man I say to kuba bana wa Buganda tubede maso is a thing for Charagwan million this one feel every day we ba me jam make it out baby so remember that mama baby 6 years down the road is still no boy bad like a ghetto present above me one more dangerous and heads and a bowler combined put it on and get it down abana ba Buganda mweyagale abana ba Buganda Sauda madada abasinga mu badde mu mbuzaako amaze okubanga atuuke Mengo tuli kulabisa abazaako mwenna bali kwinda nani mayinza ono namwali international era bwe kiri bityo na bili international mazima obongo buli international labisa kyakola kiri international labisa ye cameraman yekakuba ekifaananyi n'akikuweera ate cameraman ali official kubeera kyagulanyi maaso bwe kiri mazima labisa era byonna obisaanidde kati bagambe Ogi Sauda ate Ogi nga basusse baneyogera ba Ogi ndaba basusse bane tubaagala nnyo Mengo wano lwaleero ebirimu nti ate baganda bokka bye bazze abasoga byonna twasazeeko abava eddogolo bonna basazeeko ensi yonna eri wano Emijjozi gya Kabaka nga tetukola ebirala ebiddako Sauda kino kitegeeza ki okubeera nga ate olumulyango oguyingira wali ku main okwennyene guliko amagye kitegeeza ki kino era kitegeeza tuli mu buwange Abannayuganda bwaka kibulizo bawa bwenga jeno bannayuganda obabawo bakaki naddala baweddemu essuubi n'amaanyi tebalina kugwamu maanyi wabula tulina kwekwatakwata omulina tuwa amaanyi ate onooba togayina nze nagakuteekamu kati sasira ffe ate ababa babira watu bakwebukuba embooko
tetujja kubakuba tetuyomenye bamateeka tweteekemu amaanyi tujjemu okubongoota tujjemu okwekkiriranya fenna tusobola leka kugamba nti sawuda osirisa lwa bagamba sawuda osiise n'ombooza munange ndi omu oyagala tubeere basawuda nga bameka singa gwoneegattako tusobola okuba nga tufunye basawuda abalala baki tweyanze gejeno ne denisite babuze keddakiika emu mbalamusizaako nyume n'abato bakusama media Uganda amanya nedoboozi denisite fragraise anti wetuwane ne bulange tuzeggula Emijjozi yakabinyo wabale butabera nga bakansala abaalya tukume empisa n'eddembe Katikiro ali mu kwogera eri n'abakulu tugize wansi tugikube eyo nalumansi yenyini tugize wansi mu maaso g'ekibumba awo tugikubirewo boy wano tuli waka mufiringa firi boy tugikube ayimba ntanze nenema kutenda kabaka wa Buganda amagero lasine nabo awo wenyine tukone nalumansi okimanyi gusuga gubbe oba kimuliko kituufu lwaki tukisamu lwatu omuntu ajoga abantu bo nomala n'omunywegera gwe waba yakuwa amajayogera tumanye wakugula buguzi yakugula tukimanye tiriyo yakuwa bitano byokka okimanya akugenika okiriza kweyambise gwe nga bwe yakola abaganda bo babeti ne balobina babeti ne babwanika abantu bajja nakuvaamu nalomazi tutabira. Alright, okay. Abana ba Buganda waiza represent ghetto yo wagwa na ghetto youth. Wagwa. Bechi waiza man. Wetuli wano tuchaddeko embuga. Motive alero da wayingide. Wetu smina ekiriwo. Kumanyi ffe babadde batugezako tumete ekifaananyi. Bagamba nti ffe abaana abava wano waffe ffe tusiwuuse empisa era tuvuma Kabaka. Era tuyisamu Bwakabaka ki? Kabaaso. Kati era tusazeewo tuwulireko olulwe ekigere. Kubanga bano abantu bano abagala twawulamu beesigambye ku Mengo mu ngeri y'okwagala twawulamu. Osegeera president gye buva ne gye bulaga mwonna mubadde mumulaba ng'avaayo ategeeza abantu abakola ebyo ebintu ne beerimbika ne bambala enkofiira zaffe myufu ne bakola biki ne bayisamu amaaso batulabye wano owekitiibwa tudde wano katono nnyo soko tukubiremu ogundi eya Buganda soko gitukubire abaana ba Buganda mweyagale tuli waka Owekitiibwa Ogula Israel Kazibwe Kitooke minisita w'amawulire n'okuuma abantu kasalasa mukama wange Kamala byonna olina omugenyi okuva mu Statex wali wano nayazze okwenyigira mu lutabalo Nice to see you. Nice to see you. olukiiko lujjudde abagenyi lubangi olwali lwakedde okujja okugondera ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu lutabaalo luno olw'okulwanyisa akawuka ka Bagenze. Bangi nnyo era nja kusaba ssaabawandiisi w'ekibiina akumenyere ku bitongole ebiri wano bw'anaamaliriza ajja kuyita mukama we Honorable John Senyonyi munnamawulire omukukuti ate munnamateeka omukugu
Ssaabawandiisi Oweekitiibwa Katikiro ne baminisita ba Ssaabasajja abali wano, tufunye omukisa olunaku lwaleero okubeera wano nga turepresentinga ekya National Unity Platform, era obuvunaanyizibwa obubeereddwa bwakwanjula abakulembeze abali wano newankubadde Ssebo Oweekitiibwa leader of opposition ndowooza yagenda okwanjula ababaka bakulembera, naye wano tuze deputy secretary general w'ekibiina kyaffe honorable tuline ssaabakunzi w'ekibiina honorable chairman Nyanzi Sentamu, tulina akulira abavubuka honorable Zake Francis Mutebi, tulina abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo LC chairperson Tambala district wali wano Ssebo, tulina meya waffe Wekawempe Ssebo, tene tubeera ne meya w'essaza Irolinde Walwaga division, bakansala ab'enjawulo ne basipiika obudde sirina kubanjula mwena mwena kati kandole omukisa opposition era ababaka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yalanziza nnyo musajja wa Kabaka okuba Oweekitiibwa Katikiro kwata ddamula, sooka okwebaza olw'okutwaniriza olunaku lwaleero. Twali bakujja wano ku bbalaza naye muteekateeka ne tugikyusamuko tusobole nsonga zino enkulu. Twagala okwebaza olw'okufiisayo akadde n'otusinkana ttiimu yonna nga bwetuze. Kansooke njanjule ekitiibwa sekretary asabe ababaka abali wano ffenna tuyimuke banjule bulungi. Atandikire sayidi eno Oweekitiibwa Francis Katabaazi okuva e Kalungu, Oweekitiibwa Susan Mugabi kuva e Buvuma, oyo muzoganya omumanyi nnyo, oyo musajjawo omukatuliki musomesa Mugonzaga yava Kalungu, era nga ye minisita wa education mu shadow cabinet yentwala Ssebo Oweekitiibwa. Honorable Susan oyo minisita wa fisheries mu shadow cabinet yaffe. Tweteekateeka eyo mpolampola. Oweekitiibwa bali muwezo Ronald Subuga oyo ali wali mu muliraano Nakawa East era nga ye minisita shadow minisita wa KCCA. Oweekitiibwa Teddy Nambooze atwala abantu b'empigi abakiikirira nga woman MP. Oweekitiibwa Sserugula Ababwibwe Lugazi Ecologies. Oweekitiibwa Dennis Sekabira Luweero, Dr. Christine Ndiwanana kuva Ekoma Nsimbi, Honorable Nabukeera olutero muyita landireti ku nsonga ezimu bw'endala naye mba ku mukyala ow'emukono. Natuze wano ono mutabani wo Nakezibuge Nake Buteri
Yana Owekitiibwa Helen Nakimuli ava Malangala Islands Sesen era nga Minister, Shadow Minister wa Information and Anti-Corruption. Ensonga za corruption ezo tuziriko nnyo tukudola tugenda ne Minister azikwasaganya Owekitiibwa Kabanda paka omukyala ow'Ebutambala era Deputy Secretary General Owekitiibwa Christine Nakimwero okuva ekibuga era nga Shadow Minister ow'amazzi n'obutonde bw'ensi. Ensonga ezo mabega wali sorry abadde asemberedde nnyo abakamera Owekitiibwa Aloysius Kasa era nga neighbor mu kifungu wano Owekitiibwa Eric Jeko musajja wa Kabaka okuva e Makindye musajja wo Kayemba Solo Mbugoma Nsimbi abeera happy mu kiseera. Owekitiibwa Geoffrey Butaya okuva e Katikiro. Owekitiibwa Paul Musubuga okuva e Busiro. Zonna tuzirina Owekitiibwa Katikiro era abo tumuyita smallest MP. Natuze mabega wano Owekitiibwa Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni okuva e Mukono Katikiro Mayuni. Mbaga atwala omukyala wano mu kibuga Shamim Malende. Kansabe bakansala aba 5 nawe mukemba njule quickly abakulembeddwa speaker waabwe oyo Owekitiibwa Zahara Mwirika speaker wa KCCA era nga ekanga councillors batwala mukulu olindo za manyinyi bulungi nnyo Moshi Moshi alini n'emyaka nga 10 nga ku TV nga wekana boti akati kuse musajja wali takaddiwa yatukulira bakansala kwetulire nga misikubiri nnyo bakansala bafirimu bali namwe muyimuke Katikiro abalengere abo bakansala baffe abafiri ndakwangira nga speaker Godfrey Lyobya ow'Enakawa Speaker owe Makindye. Tulina Governor LC5 abeera Governor naye ngeri emu oba endala. LC5 Chairperson owa Butambala Nambo Rashida wali n'abakulembeze abalala besikomyeko. Owekitiibwa Katikiro nate tuddamu okwebaza olw'okutwaniriza omulanga guno twagulira era nga bwe tuze tuwulira emiranga egy'enjawulo nga giri ku miramwa egy'enjawulo baffe lwabanjaguza omwaka wabeerawo enteekateeka nakuza birthday mu nsonga ez'enjawulo zija kubeera ku nsonga ez'ebyobulamu n'ebirala mu mwaka tuze twetabamu mu ngeri ez'enjawulo ng'abakulembeze. Naye kuno twagambye nti katujje ffenna awamu abamu tebasobodde kujja olw'emirimu egy'enjawulo nga tuze